webale nnyo webale ddala okwekuumira ku mukutu guno. Gwe na subscribinga tweyanzizza asharinga comments kyakabi mwebale nnyo mwebale ddala. Naye nga bwe twabasuubiza ne tubagamba nti tujja kubanga buli lunaku tusobola okufunayo ekyenjawulo ekisinga ku ekyo kye tuba twakoze okunaku oluba lwayise. Tulina omugenyi waffe olwaleero. Ndowooza oba kati bali bagamba oba kino ate tetwakitegedde. Ale byebyo kwe tuli ku mukutu. Muganda wange sanyusa okukulaba. Enoka n'atamba. Muli mutya? Tuli bulungi sewo. Sanyusa okukulaba ku Tonaz Media. Nzasinze obbasanga wano ku Tonaz Media. Tweyanzege. Buzaako omulabi wa Tonaz Media. Abalabi ba Tonaz Media, abalabi ba Tonaz Media, abasubscribinga, ba followers, bawelo wishers mwenna balamusizaako era amanya gego bampita Enoka n'atamba. Okunkyaza ku Tonaz Media era neyanza nnyo. Tweyanzege. Naye nga tubagamba mwenna temwerabira mima oba nakiddamu emirundi emeka mima snacks. Mugende mufune ebintu ebyo mutwalira abaana ku masomero. Abaana bali mu bibuuzo baagala byakulya paka kuwulira bulungi. Mubatwalire ebyokulya ebyo basobole okubanga mubakubireko ku 0787 0788 776 bakubiro bagambe nti waye ndi wano bakola delivery bajja kuleetera ebintu ebyo osobole kubanga ate ekintu kitambuza bulungi. Ate mwena abateekateeka embaga bantu bali bamu bokka ba Brivatin bajja ku events bajja kukolera omukolo bambaza abagole introduction engoye bazirina etensi okutimba buli kimu gwoba kwasa mukolo gwo n'ogamba nti nze omukolo njagala kujja buziku nga nyingira kidaala ojja kusanga buli kimu nga kiwedde osobole kubanga ekintu kitambuza bulungi. Ate Tonaz Store kyekifo mwosobola okufuna omufaliso omulungi weebake ng'oloota birungi byerere ng'oli mu nnyonyi. Omwana bw'agwebaka ku mufaliso oguvudde ku Tonaz Store asobola ate kuyita ebibuuzo. Ogenda kukiraba ng'ebibuuzo bikomyewo buli ayafuna omufaliso kuva ku Tonaz Store ojja kulaba nga ebibuuzo waggulu first grade. Tweyanzege ate toweerabira green card kyekifo mwosaanidde okubeera nga weyagalya buli kye bayita pate ng'okikolerawo. Bulidde olina abagenyi oli mu kumobilizinga. Tuli mu kumobilizinga abantu b'Eryantonde. Tulina omugenyi waffe era omusajja wa Katonda. Era ffe tumuyita muzadde waffe mu mwoyo. Owekitiibwa Pastor Kayanja. Yafuuka owekitiibwa nnyo wakitiibwa nnyo. Omuntu ayogera ne Katonda. Omuntu ali kumpi ne Katonda. Omuntu asobola okutuusiza ensonga zewa Katonda ne zibeera solved. Oyo aba wakitiibwa. Pastor Kayanja ajja Lyantonde era nkunga abantu b'Essembabule, abantu b'Egomba, Kyenkwanzi, abantu b'e Kazo, Kiruhura, Mbalala, mwenna tugwereyo ku purification outra wali ekabula Lyantonde. Tubeereyo ebyokusula, ebyokulya tugenda bifuna n'amaanyi naddala nnyo bijja bbaayo. Era temubula era naawe Tonaz tobulayo ne staff yonna ya Tonaz Media. Mujje mubeereyo tulabe ekisa kya Katonda kuba amazima amatuufu Katonda agenda beera naffe. Era nkunga n'abaana b'universities bonna abali e Kampala, Kyambogo University, Makerere, what KIU bonna n'entambula weeziri bakkirire Lyantonde. Ab'Essembabule nga tekikuva mu kabula. Ssembabule nsi yaffe eyo sebo gyenzaalwa. Eyo gyenzaalwa gyembeera. Ssembabule kyova tovaako buli kaseera olowooza ku Ssembabule. Anti nsi yange. Abanyankole balina olugero lwabwe ng'ateere nanga gye banza. Yerogaalo gyali. Tudde omulaba omundabira. Waliwo amawulire agazze gatambula ngeri gye tuli ku ekintu kigambo bakugambye nti Mukulu Kayanja ajja kuba Lyantonde. Mugendeyo mulabe muwulire ekigambo kya Katonda musabeko. Twafunye chance by the way musajja okujja mu kitundu. Omuntu oyo bagamba Kayanja asobola kujja mu kitundu omulundi ogusoose naddayo ng'emyaka 10 tenayitawo. For example wajja Ssembabule
wateekwa okuba nga wayiseewo emyaka 10 okukomawo naye kati ono yakagenda 2022 2023 kati era agenzeeyo myaka 10 muli bamukisa ffe tuli bamukisa abantu b'eryantonda abantu b'esayidi zeeyo bintu bya Katonda kwe tuyitidde awo towulidde ebintu bingi bizze bitambula batugamba Mama Maria alabikire Masindi ku lusozi abantu basula kuli naye ng'ate Kereziya Katulika omwogezi n'agamba nti tetuyinza agamba ye tetuyinza agamba ne ekintu ekyo nakyo kiri awo ate twabadde tukyali awo omulala n'atugamba nti alabikidde Gayaza Bikira Maria kati akyala ebitundu nengamba bannange kakati Bikira Maria kuba nabirabako ne social media nenze ndowooza nti era nsonga z'abazungu kati ebyo twabirabanga nga tubiraba ku TikTok okwo oba ku YouTube ng'olaba nga bakulaga nti Bikira Maria abadde mu bire ng'omulabira waggulu olaba abantu bakaaba so kati nze sijja kiwakanako nnyo kuba kati oyinza osanga nti nabo abaakirabye e Masindi sanga be bamu abalaba eri bayinza okuba omukazi oyo ayinza okuba atambula kati ayita mu bantu kuba kati abantu osobola kuŋŋamba nti abantu 10 bonna basobola okulimba nga bwe twali tulaba video wali nga balaba ku mawulire nga balaga osanga oluusi Bikira Maria kati agenda akyalako ku bantu be ng'agenda abalabako tomanya bannange naye nga ekyo tukirekera Kereziya Katulika ejja kuvaayo etutangaaze naye webanga tevuddeyo neetutangaaza tulina kyamaanyi tetuyinza okyogerako ate ffe n'amawulire ge nalaba nga bagamba nti abantu be bali mu kukolako interviews ku lunaku olwo lwali bagamba nti abantu balabye Maria nga bannamawulire bagamba tetulina kituufu kiraga nti Bikira Maria bamulabye Masindi muna abantu abaliwo be babuuza tebali sure batankana mu bigambo byabwe so tebali sure kati abaana ne Begayaza bayagadde okugamba nti naffe katukikube mu ngeri eyo awo simanyi siyinza kunnyonnyola naye nga ndowooza abantu Begayaza Katonda Bikira Maria babanga yalabise oluusi yazza osaasira emyoyo gy'abo abaafa ekiteezi kuba ndowooza era kiteezi eri mu Gayaza so kiyinza obayambako naye nga olusozi olwo kyemmanyi olw'Emasindi terwabaddeko Kereziya nti ogambye nti abantu baasabye Katonda n'atuuka okujja luli awo lusozi kati lugenda kufuuka lw'amaanyi ndowooza mu kyabulambuzi lugenda kufuuka kati kyabulambuzi abantu tebavaawo bajja beerayo era abakulembeze beeyo be bajja okikuba kati abakulembera tourism mu bitundu byeyo kifo kigenda kubeera kyabulambuzi naye kati bajja babuuza Maria yali atudde luddawa nga tebalina we balaba kati ebintu ebikusobera Maria yali atudde yali ayimiridde oba yali yeebase so tebatukwatira na video kati tosobola kuŋŋamba nti abantu 10 bonna abaali awo nga bagamba nti balabye Maria nga teri yakwata video oba video ezaaga erina obbaawo waakiri tuleetere video tugirabe kuba naawe tuli wano twagala tuyaayaana okumulabako tusaasira abantu bonna abafunye obuzibu naddala abantu twongera okusaasira abantu aba Ekigogwa abaana b'Ekigogwa emotoka y'amafuta yagwa bannange kitalo ddala naye abantu abavuga ba drivers abavuga ebintu ebimotoka ebinene bafeeyo okufa ku bulamu bwabwe n'obulamu bw'abantu bannayuganda abantu bavuga nnyo zi speedi enguudo sifa abalina enguudo ennungi eziri awo sifa abalina security emala nti buli kimu kyonna kiri set tusobola okubeera kubaawo essaawa yonna nti tuli set okulwanyisa ekyo kinaaba kizze so bamanye ku bulamu bw'abantu bafeeyo nnyo ku bulamu bwaffe bwe baba tebasaasira mu bulamu bwabwe basaasira ffe obwaffe tukyabwagala tukyalina bingi bye tulina okukolera ensi yaffe n'eggwanga lyaffe ne family yaffe aziwera naye kati walaaba omuntu avuga ng'akimanyi nti ekintu kyavuga kiri delicate omuntu avuga amafuta kiriko ekigambo emabega danger naye still bwe n'ovuga nga simanyi era tugenda tubalaba abantu abavuga zi trucks ezennene ng'olaba omuntu tafuddeeyo oba obulamu bwaba tabwagala ffe tubwagala akuba eŋŋombe agikubira wano ng'ayingira mu lubiri n'ekirala kakati nze sijja kustopinga complaininga ku poliisi ya Uganda bali late nnyo buli kimu kye bakola singa omuliro ogwo gwali tegunnakwata nga gwakakwata nti poliisi y'Ekigogwa yaliwo neekuba essimu nti balina okusindika emmotoka ezizikiza omuliro ŋŋamba abaana abo tebandiyete
naye buli kintu kyonna bagenda okukubira poliisi simu ejja nga wayiseewo eddakiika 3 omuntu aba teyayidde dda n'ennyumba eba teyayidde dda. Naye n'abantu tubagambeko tukitegeere nti emmotoka ng'eyo bw'eba egudde eriko ekigambo emabega nti obulabe buli wano nti emmotoka eno bw'eba egudde wadde tenaba kugwa naye gwe alowooza okusena amafuta olowooza ki? Ekyo nja kiteeka abantu okwagala ennyo ebyenfuna ebyamangu. Omuntu bw'olaba nga emmotoka y'amafuta egudde, first of all amafuta awali amafuta wabaawo ebiseera ebisinga wabaawo omuliro. So kati abantu muleme kwagala nnyo, abantu abamu mwetta mwekka mwabetta muleme kwagala nnyo ebintu ebyamangu nti olw'okuba emmotoka egudde, nti olw'okuba emmotoka y'esooda egudde ogenda ofune zikuleeti otuukireyo ebyatika bikusale, otuukeyo onywe soda nga mulimu nga munda mwayatikiddemu obugundi bw'eccupa. Still oba onywedde kansa ogenda oyita emyaka 2 oba omwaka gumu ng'otandika bagamba olina kansa nga tomanyi gye yava. Naye olw'okwagala ebintu ebyamangu n'omululu gwa ssente n'omululu gw'ebyokulya era kyova olaba tukyafa nnyo. Okufa kwo tukyafa. Abaana babagamba ekikyasinze kinnuma ku mutima. Omusajja yennyini avuga ekimotoka ekyo yava mu kimotoka kyalwawo okukwata omuliro naye n'aleekaana n'agamba nayite musembera ekimotoka kigenda kubwatuka kubanga ye ng'akivuga akimanyi Katonda yamuyamba n'asobola okubuukamu n'abuukamu. Kati ye teyajja kuba yali amanyi obuzibu naye n'aleekaana n'agamba temugeza ne musemberera ekimotoka kigenda abo be bannayuganda baffe be bantu baffe be tulina abo be bantu ba Museveni baafuga abagamba bannange temugenda mu kibuga okwekalakaasa temubyetabaamu ne mugaana ne mugendayo ne babookya ne babakuba amasasi ne mufa. Kati y'ensonga y'emu omusajja bw'aba yafuna chance n'afuluma n'abagamba nze nannyini motoka agivuga nfulumye bannaye temusembera kubanga amanyi okugenda otambudde kuba naye distancinga n'agendako wala ng'akimanyi kino okuwatuka gwe n'olemerawo n'ogendayo. Tusaasire emyoyo gyabwe naye abantu abamu twetta ffenga Mwami-troners abantu twetta. Kati awo otandikira onoonya wotandikira okublaminga omuntu eyali avuga ekimotoka nti yafuna ne chance n'afuluma abagambe nti bannange ekimotoka kigenda kwatuka kya mafuta temusembera. Munnayuganda n'asembera n'atukayo wadde ye wagigula ku ssente zo. Sigala gw'oli mu kunywa era mmotoka yo naye oli mukozi emmotoka enywa amafuta emmotoka ina ingini emmotoka enywa oil ogiteekamu oil gonna muliro ogwo oli muli ogadde amadirisa oli mu kunywa sigala oli ku kizibu kenyini kwotudde oli ku kizibu oleetera abantu bizibu naawe weereetera obuzibu ate g'osigala banange naye bannayuganda tuwulire kubanga ebyo byonna bizibu. Twongera okusaasira famire ey'Ebusega yaviibwako abaana mu muliro abaana 3 bagambye omusuwa omusajja omusuwa omusajja naye omusajja naye yali mu nnyumba omwo naye yafuna obuzibu n'omwana we omukulu naye yafuna obuzibu. Eyo yafuna obuzibu ye baabatwala mu ddwaliro kati yagenze okudda nalabye ng'agamba nti omwana oli bw'aba yali si wange nsuubira nabano si bange kyokka baabaziikadde Mubende. Kati ye ababe yabanoonyeza bw'abanga wakana nti si babe yabanoonyeza n'abalaba ndowooza tanaba. Kati ate lwaki aba awakana akkirize maama ky'agamba aleme kubonyabonya abaana baafa baabaziika Kyaggwa newankubadde nti mulimu ataali wuwe naye yaziikibwa. Kitalo nnyo tubasaasira naye tuleme kubonyabonya myoyo gy'abantu ababa bafudde nga bwe twalabanga bano simanyani Kafeero wani bwe baali baagala okugyayo amagumba ge bagaziika wala oba okyafa ki baleke emyoyo gy'abantu giwummule. Abantu nabo tebaayagala kufa mu ngeri egyo baba bafuddemu. Omanyi abantu abatera okubonaabona emyoyo gyabwe nga bafudde babonaabona nnyo okusinga enfa gy'oba ofuddemu. Oluusi ofa nga tebategedde yandi face neyonooneka ne bakuziika mu limboozi za gavumenti eyo naye nga baleme nga kutawaanya emyoyo gy'abantu. Omuntu bw'aba awummudde bamuleke awummule.
Newankubadde abaana bato naye babaleke. Omukama abaana ababa omuziki abo ekyumulo ekyemirembe kuba bannaaki okutataganya emyoyo gy'abagenzi nakyo si kirungi. Abaana wabaziika dda ate ogenda kubadde n'oddamu mu kulowooza nga bwe si kirungi. Kisaana kikome mu kiveeko ekyo. Owaaye Namyalo Lugondi sorry Hajjati Namyalo manyi mwagala nnyo. Reipi asaana aveeyo ayeetondere eggwanga lino bw'aba alina kye yakola. Njagala oyo omukazi. Omwagala? Oyo omukazi bana ne mugwako nnyinza n'omuwahaaga. Naawe bajja kukusabuliramu. Si kulimba. Omwagala nnyo. Oyo omukazi mwagala. Va ku muntu ayogera ensonga amazima. Nanti ego mazima abantu banayika temwagala mazima. Bw'ogambye temwagala mazima. Ate amazima kati bwe nva wano ne nkugamba nti Tonaz oli musajja mukulu oli muzeeyi. Kiki ekiba kikuyomba nga oli muzeeyi? Mazima amazima gakaawa. Kati bwe yavudde n'ayogera ku Bobi Wine n'obutaziika biki kati abantu kiki ennyo bamuvumira ki? Bamubira bawo ku TikTok awo. No. Omanye omuntu abaana ba social media batetenkanya. Reipi bibagifudde yafuze kirala. Okutete ante bwe buchayi bwe nkugamba. Bwe buchayi bwe nkugamba n'akatijjo. Kati kiki yayogedde ekitabadde Bobi Wine yaziika. Yali yazika naye yakungubagira. Yakungubagira sentemeka. Olojokera kiyakola oli omusajja yafa omuyimbi bwe baziikawa asindike tiimu yonna bamemba ba parliament banuupu bonna batwala emitwalo 10. Ekibiina kya nuupu kyonna gavumenti ya nuupu yonna nevaamu emitwalo 10. Amabugo tebagasala. Tebagasala ne gabasobodde gebasobodde. Omukulembeze eyali agamba nti Museveni President Museveni takoledde bantu. Eyali agamba nti ali willing okukolera omuntu wa wansi amukolere buli kimu kyonna. Y'omu yavaayo n'agamba nti kantwale emitwalo 10 n'asindika bamemba ba parliament 10 abaali bato ne Frank Abaho n'amusinga. Frank Abaho yabawa emitwalo 5. Ono president wa TikTok aina wazijja anti president wa TikTok azijja oli si president wa Nuupu n'oli naye president wa Nuupu nanti can you compare Nuupu ne TikTok? Bagamba mu TikTok balina sente mpitirivu. Nedda mukwano mutima okuwa okuddukirira omuntu afunye obuzibu guba mutima. Neze ngamba ngere gyoyagala Reipi n'amala n'atwala abantu b'ekitezi mu bintu byonna abantu bye baawa okuddukirira abantu. Red Cross abantu abali ezi companies zonna zaaliyo Bobi Wine n'atwala enku. Ze yasobola. Kati bw'ogenda okugatagata ebintu ebyo olabira ddala nti naye nze Reipi mwagala yayogedde amazima era Reipi nenkugwako simanyi na kumanya Reipi ke kaseera aveeyo yeetonde talina kyagenda kwetonda yeetonderani yeetonde nti akoze ki mulima ate nammwe okutuwuddisa yakoze ki yakoze nemba Reipi seetonda kati yeetonderani bantu bonna bani ngamba nti omuntu omu ajjamu agenda yeetondere naye nze kambuuze omuntu afiiriddwe oba afudde lwaki netuconcentratinga ku buzibu buli netujjamu obukyayi okwetomera netujjamu politics yanyaga byekuyimba netufokasinga ku mwoyo gw'oyo yafudde netumwamu kale ka breathe naye gwomanyi omuntu okufa ate mulumbe mu bulumi mwandibadde obulumi bwa family mwene muleetamu entwale ezedda zimaali mwina era simanyi lwaki Reipi naye simutegeera bulungi yandyesonyiye kibayita omuntu ng'oyo yandyesonyiye social media n'agivaako. Kyenvudde nkugamba nti ke kaseera yeetonde ave ku social media. Te social media yiye essimu akozesa yiye bw'aba akozesa laptop yiye kimu kyonna bw'otuuka ku ssimu bannaye kati ogenda muwanika otuleetere ebizibu. Yagamba yavaayo n'agamba mbu abakyakozesa zino tasobola kwogera ate nga yogera kinaawe nga yina ekisinga ekikyo nange obusimu obutono tebusobola kunkubira nimanyi nti oyina akasimu akatono tankubira nimukwata sisobola kati mba nkwagaza ki obugenda kunyumiza ki ogenda kumpa diiru ki gwe nga tasobola nagula simu ya smart ogenda kumpa diiru ki Tonaz media kwetuli ndowooza ensoozi Reipi wetondera abantu abaana obalaba bagambye mu Indonesia simanyi Reipi simanyi biki tukwate mpola ensonga zino amazima amatuufu kyogambira Reipi yetondere social media yakoze nsobi ki
kyeyayogedde kyogambira nti yavumye muntu bano bavaye bakimugambe yavudde omuntu yenna ate bakimugamba balina ensonga gye bamugamba nti yayogedde mazima ensonga lwaki kati gwe naawe oli mu nsobi oŋŋamba otya nti netonde nga tomanyi ekituufu kye nakoze omanyi tuyinza okuba tuli wano nga baliwo ensonga endala gye tutategeera bagyogere ffe kati ensonga gye tumanyi era gyensonga ezimu ze boogera kwogera ku Bobi Wine butaziika omuntu gwe yali alaga nti asaasira nnyo abantu kati obuzibu kati era Bobi Wine obutaziika nsonga ziri nga kyobadde ogamba nti tujjemu politics tujjemu ebyaggwedda fokasinge ku mwoyo nze ebintu by'entya wano biri ebyo fokasinge ku mwoyo gw'omuntu eyafudde era ensonga Bobi Wine obutaziika nsonga ziri eza gravity ne Bobi Wine eddwaliro lyazi n'ebyo byaggwa ate lwaki ye bwe biba byaggwa lwaki babikomyawo kati naye yaweereza condolence message yakungubaga kati kankubuuza tetuli mu kukyogerako wano kati tuli mu nsobi okugamba nti Bobi Wine teyaziika is it bad kiyinza okuba si nsobi naye endowooza tefaanagana weebale nnyo kati abavuma oyagala yeetondere buli muntu avaayo amuvume ng'ate endowooza tezifaanagana bajjeyo ebifaananyi ne bwaneetonda tebajja bijjayo era bajja sigala bamuvuma kyekyagenda ku social media yendowooza y'abantu abakozesa social media abakozesa TikTok mu Uganda bwe batyo bwe balowooza yes kizibu nnyo omuntu okusanga ng'ali ku social media ng'ayina goals z'ayagala okumakinga nga tayitidde mu kuvuma era nze mbawa ebitiibwa mwe abantu bannamawulire mmwe okubeera ku social media kuno nga talina muntu gw'ovumye n'otuuka n'ofuna following eno n'ofuna abantu bonna b'olina nga tona zibenda ababeerina ba subscribers n'ebisinga ng'ebyo okuba nga toyitidde mu kuvuma enkuza nsonga nkulu nnyo baatukuza weebale nnyo ekitegeeza kati oyagala lwe pyaveya yeetondere bali abataakuzibwa tonas oyagala omuntu ataakuzibwa omuntu gw'osanga mu kkubo ng'alya ebikajjo omuntu agenda ku social media neyeeyambula lwe pyaveya ye mwetondere naye omuwanise nnyo si kumuwanisa njagala omuntu ow'amazima njagala omuntu ayogera amazima njagala omuntu alina point kati yeetonde ki yeetonderani kwawunabola omuntu alina amagezi gagamba nti kati kaveyo neetondere gundi ani mu vidiyo zonna ze baagase ne bakropinga ne bakola vidiyo ezisuka mu 5 nga bonna bavuma mukyalo oyo nze era namwagadde nnyo rape tobaako ne goddamu nakuwandikira vidiyo bakukolera vidiyo abaveeko ebibimba bikka bajja kkakkana kati yeetonde ki bannaye nze tonazo nsobedde munnaye rape ofunye mukwano gwo wandimunoonyezaako asobola okulwanira olutalo paka kuwulira bubi oli omukyala va ku muntu nze naye simanyi nti n'abakazi balina amagezi bwe batyo omukazi alina amagezi era yandaze nti gye bali alina amagezi kati kambuuze oyombye onyombeseza onvumi nkuzzeemu nkuvumi omusiru yani sinza abakuzzeemu nenkuvuma kati abalaze nti mugezi basiru taddamu abo omanyi nze nzirayo neŋŋamba akagambo ke yagamba mbu bw'oba toyina iPhone sina budde bukuddamu kati ndoza yalowoozeza bonna aboogera tebalina iPhone tebalina Raipi kati alina 16 iPhone 16 Raipi gy'alina gy'akozesa Mukama akusaasire naye nga byonna bijja kuggwa naye tubagamba nti social media bwekubanga waliwo ekizibu tufokasinge ku kizibu naye ebintu by'okwetomera bino bannaaye tugenda mu kaseera akazibu mu maaso awo tugenda mu byabufuzi oba essaawa zino kiri bwe kiti enkya tujja kubeera tutya omanyi omuntu agenda atandika kutya kunywa amazzi awantu oba okufuna ekyokulya oba kubanga obeera otandika kubanga budde buno bwe muti so mulina okukimanya nti wali
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Ate buli omu yeetaaga munne muleme okubeera nga bintu by'okwetomera bino tebinyuma si birungi naddala ng'omuntu afudde era nze ntuusa okusaasira kwange eri maama eri famire ya maama wa Gravity. Gravity bulijjo kyankwatako nnyo era kyannuma nnyo ng'agamba nti maama ye byonna buli kimu kyonna naye still ate n'amuvaako kyannuma nnyo era Gravity musaasira nnyo naye amanye nti bwe bulamu bwe tutambuliramu bangi babiriddwako bazadde baabwe bangi balina yayingidde mu kibiina ekibiina ekyamwe amanye nti si yekka naye nga asobola moving on with life. Ekirungi maama we yamuteerako omusingi n'amukuza n'abaako empisa z'amukulizamu naye kyannumye nnyo okusanga ate nga ye ali mu bulumi bundi Gravity ate bamuteeka mu ntalo ngeezo. Kyannumye nnyo ku lunaku lwa maama we okuziikibwa n'ebigambo bye bitu ne bitiŋŋana bwe bityo kyannumye nnyo era tuyige bannayuganda tuyige okusaasira kati awo manya baali tebasaasidde Gravity. Famire weefunira ebizibu ate gwe n'ogisekeramu n'ovumiramu abalala n'ogira tekiba kirungi kiba si kirungi naye nga Mukama amuwa ekiwumula eky'emirembe. Amiina. Okay. Ajani Namyalo nkubuuzaako sooka okubuuzaako nti oli otya munnaffe? Ali bulungi ali bulungi naye kankubulire waali sitali bubi kankubulire abanyankole era balina olugero ngwenkola birungi zimurwa ekitegeeza mbu akola ebirungi asasulwa bulungi. Namyalo we congratulate you. Bamukoledde pate eri wasabigo nti yebale 10 awenaali mu Kampala alwanya omukyalo oyo Chifu Muzzukulu w'e Kampala. Naye kankubulire Tronaz tulina omukisa nga bannayuganda nti abantu abamu tebagumanyi naye nga tugulina okubanga tukyalina pulezidenti atasosola mu mawanga n'akwagala n'akulaga nti akwagala era n'ajjako kiri kye bagamba nti ono Munyankole ono Muganda oli Musoga ne tubeera omuntu omu. Ffe tubadde tusuubira abantu abamu nze nali nsuubira nti Pulezidenti Museveni ajavaayo agambe nti Chifu Muzzukulu wa Central ajja kuba Munyankole nga bino byemutera okugamba nti Pulezidenti Museveni akutte gavumenti n'agigiza Abanyankole kati kiri kyajjiddeyo ekifaananyi babyogera kyajjayo ekifaananyi kiri ekiraga nti omanyi Museveni teyeesoma akozesa bikolwa mukulembeze kyavuddeyo nakiraga nti ye ng'omuntu Pulezidenti Museveni ayagala bannayuganda bonna. Ŋŋamba atya okukwata Namyalo Hajati Namyalo n'amufuula Chifu Muzzukulu wa Central ate nga amazima amatuufu akigwana kyansanyisiza nabuuse n'okubuuka nengamba bamupate ngende nenga sirina kaadi nengamba sijja genda naye teri kyasinze kunyumira Chifu Muzzukulu yazze ku pate tiimu y'abasirikale nejja mwebaza ku mbeera gy'abatwalamu yebale kuba muzadde. Komanda n'agamba nti buli omu akwate mu nsawo ajjeyo kyajjayo naye labye nga Hajati Namyalo bemusobedde n'agamba nedda naye nga bagamba tukusaba katono naye okole ki
okakkirize nenga ayambadde anti muzadde kati nze nalinda ba alien skin yagamba ye Museveni byatukoledde lwaki nze simuwaayo emmotoka teomulaba naye emmotoka ekyaganya otuuka ate agyevugira ejatuuka naye yagimuwa era yagimuwa akusuubiza kiraako nagitimba nakola ki naye ekitegeeza nti ali ayagala nnyo Pulezidenti Museveni byakola ki byakola abisiima kati naabo abasirikale okuva ne bagamba katuweeke tulina tukawe Namyalo sigamba nti Namyalo talina sigamba nti balina kinene naye basiimye basiimye Namyalo muntu mulungi era mmanyi agenda kukola omulimu era ajja gukola era gutandise naye pati okukairaga nti ajja kukola ku bantu ababadde wali buli tribe abaganda ne bajjula NRM bana mbadde ekyali mu Kampala okay ndowooza naye akulike bambi ekintu akitambuza akulike naye munnaye neno waliyo chief Bazzukulu olowooza tebakwagala neno wali Abazzukulu ajje naffe Sembabule ajje abalabeko Abazzukulu ajja tulaba era tulaba kati gwe omuntu akusuza obulungi lwaki tukukubemu ku biseke ate munnaye ate munnaye olowooza Abazzukulu baagala ki beetaaga okuba nti obatuukirira naye omuntu bw'aba akuwadde emirembe aba akuwadde byonna oba olina emirembe ng'akasente ko kokoze okatadde mu nsawo teri akakugjamu akamere kotadde ku plate okalidde okamazeewo nga kako ekyo kyesinga omwagala kubanga olaba nti kati buli kintu kyonna ekibeera mu Kampala akyenyigiramu bivulu pate mbaga byonna akulaga waali ye mukulembeze wabula nti watatuukiriza be bantu abamu abamutambulirako naye nga ye mukulembeze si mufuzi mukulembeze muzadde ajati Namyalo tukwebaza weebale byonna byokola togamba otya naffe ku Tronas Media weetuli mpola mpola naye nga tukulengera onootuwa omukisa tunaatuuka mujja gufuna temwamwagala tumwagala ngamba temwamunoonya kati we muwulira nga mumwagala mujja mufuna kuba ye wali muntu w'abantu abamwagala bamutuukirira abamwagala bamutuukirira kale bw'obanga gw'osoose mulaba mugambe nti eno bakuyaayaanira bakwagala awulira ajja laba babeerako ku social media olowooza babijjawa babeerako awo babiraba okay tweyanze Tronas Media mwebale okubeera nga mwekuumira kuno naye nga tubaweereza ebintu ebitambula mu ggwanga ensi bwetambula tubagamba nti buli kimu mpola mpola Hajati Namyalo ye chief muzzukulu kati ogwe muzzukulu we naali eyo tobuuza nti ani chief muzzukulu ani mukamaawo yoyo Hajati Namyalo Kampala Central bamukolera embaga pate nga bamusiima bamwebaza yebale ekkomyawo NRM alwanye netulaba nti ate yali etagyetegekedde nno munnange nanti yali surprise they surprised her twalaba Uhuru ng'atudde wali Yehuru w'omuceere omugundi omuyindi naye muyindi yagamba Munnayuganda kati era Munnayuganda alina green card ya wano ne national ID so Munnayuganda mwebale kuteekateeka naye nga ndowooza naye Bannayuganda waliwo nabadde Bannayuganda bagamba nti Museveni yasembeza abazungu naye bwe bakyasinza obasembeza waliwo nabadde awamu owa taxi omusajja omuzungu n'ayimiriza owa taxi ng'abantu abasaabaze abalala badde abateeka mu taxi abateeka mabega wewaza omuzungu najjayo omusaabaze omu abadde mu maaso n'amutuuza emabega n'atuuzaawo omuzungu asasula zisukkawo ate bo tebazisasula nazisasula zaabakutte mu ngalo zakwatalamuza nakulamuza tebanegotiatinga oba baddemu n'olukumi nga wantu 5 zakuwa that's what I have what
namutuuza mu maaso najjayo oli nene ngamba navumya kale omusango nagutadde ku bantu abo babiri eyabadde atudde ne bamugjayo nakkiriza n'avaayo n'atuula emabega ngayenze yakuzibwa kati nze saakuzibwa nange nakuzibwa naye bwemba ate nange okubanga ntudde mu kifo nonyimusaawo ne ŋŋaana mba nakuzibwa bulungi oba yamusabye bulungi tiyamusabye yamugambye fuluma manyi abatakisi bwobanga wadde wayingidde dda akuyita kyayagala takisi toginyongera nze nabadde tudde nga bwe tudde wano nga bali mu kuyitawo bali mu takisi bayitawo nkira ne ŋŋamba bannayuganda nga tetweyagala takisi bw'omala kuyingira bw'obanga tonnayingira ye gwe taata gwe senga gwe anti gwe maama gwe baaba gwamuyingira ne bw'omala kuyingira sembera ya nnyoko bakuvuma kye genda oguleyo taxi naye kati baboda bafuna ku mpisa tebakyalinga luli kati ababoda babuulirirwa bagezaako naye bakyali bagezaako nanti tuva mu maka ganje tuva mu maka mawufu naye nga bannange ate tugenda mu nnaku nkulu envuga empisa eneeyisa ku kkubo mwalabye omusirikale nga bwe yafunye ebirabo ndowooza balina omuteeka ku highway kuno ayongere okubateekamu ku mpisa ezo zayina abadde akola bulungi bannayuganda tebatudde ojala bavaayo wajja vaayo omulala agambe nti yalinze mu security sikiwa nti ezo empisa zaabadde okubaayo kubanga bw'abeera yoyo abeera yoyo kubanga jjukira nti bwe babeera balocatinga abantu bamanya nti ono yabadde ku station enwe babamanyi ate biri ebikono leero byabuze tewali akikuba tewali oyo naye omukisa bwe guba guzize omukisa Katonda nga yagambye nti kano leero olugi ndugjeeko ndugudde omukisa gusigala mukisa oyo mwami tulina ebikono tonazigigana ina ebikono nanti n'okumujja kati n'oyo wa takisi yajja omusajja mu maaso kikono yamukubye ekikono oli abadde atudde mu maaso namugjayo namugaa tojja tuuka mangu waliwo ayagala tuuka mangu bannayuganda tusabe nnyo kyannumye kiri ekintu nino olabira ddala kati mbuuza anti yensonga y'emu omuzungu bw'ava ebweru nga alina ssente nnyingi gwe ng'oli munnayuganda babulooka abajja balina okukuwa ssente oveewo bateekewo omuzungu bwe kiri n'obwobanga wakasasula kati beefuula babunoonya engeri gye bakifuulamu bannayuganda tetweyagala basobole kubanga bayisaawo kiri bayiseewo ekyabwe tetweyagala bwe bityo ensi bwetyo bwetambula naye nga omukisa gwo bwe guba nga wakedde ku makya ne gugamba nti guguddewo Katonda aguddewo kyekyo bukya Lucyangalwa Mmindi bukya Lucyangalwa Mmindi nalabye Honorable Geoffrey Rutaaya ng'atabuse ku nsonga za naye abaana ba wano tebatudde ne bamwogera nga balaga nti lwayogedde enkuba lwetonye nnyingi enkuba ey'amayinja etwala abantu naye nga abaana ba wano anti kati omanyi lwaki boogera bwe bati omanyi omuntu okukulonda ekisanja ne kiggwako ng'omu palamenti oyogeddeko mulundi gumu kati kyembuuza Geoffrey Rutaaya ebitundu byakulembera temuli buzibu balina services ezimala zonna bemalira ngayinza okuba bwemalira ye nga ye nanti kyeŋŋamba baagala kuŋŋamba nti ekitundu kyafuga temuli nguudo amalwaliro tegeetaaga malagala abasomesa basasulwa misaala abasawo basasulwa misaala birungi byonna naye lwaki bukyayagendayo leero 2024 kuva 2021 okutuusa essaawa ya leero nti ayogedde omulundi ogwo era ayogedde ku nsonga egyo mu myaka 4 be bakulembeze baffe tonazi be bakulembeze baffe kati oyo kikulagira ddala nti bw'abanga ddala ekituufu mukulembeze ye abaana ba munne abalowooleza ki
abaana abali eyo mukyalo eyo wansi eyo abanywa amazzi g'ebidiba abatalina amazzi ga kunaaba ga kunywa tabalowoleza ng'ababe bali Kampala basobera zi Kampala high Kampala city what parents be bakulembeze baffe tulina Geoffrey Rutaya yayogedde n'engamba naye netegeeza video nga neebuuza nze nasose gama si yeye oba bamukoze sajjale yabadde Rutaya alabika bamukoze sajjale oli si Rutaya Rutaya bulijjo muddugavu n'okuba muddugavu oli obweru yabujjeyo bamukoze sajjale oli mulala Rutaya talina na courage egenda mu public mu parliament n'ayogera yayogedde amanyi gabadde ga mmwanyi emmwanyi yabadde yama nze nakkiriza Kofi w'amaanyi olaba akugamba kwebaka ati omanya yalima ayina ettaka eririma era yalima tosobola kwogera ku kintu nga tokirina era katolaba bwe wayimuka ensonga y'amata amata ekugwa ebbeeyi biki ewaffe Ssemba buli nnyomba n'okulwananwana kubanga alina ntunda amata naye kati gwe emmotoka eyiye tekuba binnya abaana babe tebasomera gyakulembera school fees taweereza zeeyo tasomeseeyo amalwaliro tajjanjabizeeyo omukazi si gyabeera nti agenda zaala mutwale mu ddwaliro lyeyo mu kyalo tajjanja bulungi kati lwaki aba ayogera ku nsonga zeeyo kati osanga n'ettaka lyalina liri mukono lyalimako emmwanyi osanga kati weewali emmwanyi osanga tasobola you cannot complain on something ekintu kyotalina mumaanyi kyotalina mukono era omanya kati mulime wa mmwanyi anoonya katale naye era kyensaba Mukama Katonda ansaasire gavumenti nga bwe batuggyako emisolo ku buli kintu kyonna n'akabiriiti n'emmwanyi bagiggyeko omusolo leka naawe kati ffe bannayuganda tuyingirizeawo bwabanga akabiriiti bakaggyako omusolo akanusu 10 lwaki emmwanyi emiliyoni 5 oba oyogera bwotyo nti n'amata gavaako omusolo bagaggyako omusolo ate amata tebagaggyako omusolo kati kyova olaba neero osindikayo yes kati goyinza okugajja Ssemba ologaleeta Kampala nga tebakuggyeko omusolo tekisoboka obuuka districts meka ogaleeta okugajja Ssemba ologaleeta Kampala mpitirivu lita 5 gijjamu ebijiiko bimeka ebyobuwunga bw'amata biyitirivu of course obijjako omusolo so kati omwanyi gwo lwaki tebaguggyako omusolo kati bw'oba obalirira embalirira nga bw'oba kulaga percentage omwaka emmwanyi zeekola sente zeekola nga tekuli musolo gwa government olabira ddala nti government ekola loss at the end of the day munnayuganda muntu wa wansi gwe atalima mmwanyi atali nga bali abalina ettaka eririmako emmwanyi okyabonaabonera okyafa so nti omusolo gwe gwaguzze ogw'emmwanyi nga baggyeko omwanyi at least tugamba ku bintu ebirala ng'amata n'ebirala bikendeera ku musolo kuba ebintu tuba tukutte ku kino ne kino ne kino biba bituyamba ng'era economy kati era olaba bwe banajjako emmwanyi omusolo economy tajasigala kyekimu oba oyogera bwotyo olw'okuba tolima mmwanyi ne wenjirima kati konina nsobola okufuna ettaka wenjirima naye nange bagunzijjeko emba ntandise ogirima ono tiimu katubifiirwe ffenna no si tiimu katubifiirwe kyenkola nwanako yali enkoko enjeru mukono munda eyo ali ekayunga ali ebweyogerereyo wansi luweero munda eyo gye bayita simanya mpambire mba nfa n'oyo mba nfa ku mwana oyo asomera mu kiraasi etalimu na simiti nga alwala envunza ye bali abaana naye kati gwe oŋŋambe nti olimye emmwanyi kiro eri ku 208 otunze kilo 5 ze miliyoni ze zisukka mu 5 omwana nga tebakuggyeko omusolo omwana oli eyo wansi asigale nga ali bulungi omwana we alyenga omugagga ffe tuboneebone abantu balina obusungu bannange omulaga era simanyi nakumanya nembeera nga minisita wa agriculture ebintu byenina okukyusaamu bingi byemba nina okukyusaamu bingi ekisooka tulabe kati leero enkyo babukuwadde leero sooka owulirize era ekisookera ddala mwanyi mukama amazima matuufu osooka kati lwaki weebuuze
ekibiri ne baba bakijjako omusolo nga kya nusu 10 bakijjako omusolo gwa 5 shillings 5 shillings naye nga bamanyi mateeka olina obanga okozesa ekibiriiti ekyo mateeka akitegeera so lwaki mwanyi tugijjaako omusolo nga bakimanyi mateeka olina ogirima oyagala toyagala kuba olina okukubeezaawo ate okubeerawo kwe kubeerawo kwa gavumenti n'okubeerawo kw'eggwanga n'omuntu wa wansi nga lwaki oba toyagala bakuggyeko omusolo sigambye nti bakuteme 50% ng'otwala 5 atwala 5 but least leka bakuteme 15%. Oba ofunye akakadde okwate emitwalo 15 ogiweeyo oba emitwalo 35 ogiweereze gavumenti omanye nti olina kyo contributing ku muntu wa wansi oli omwana ateesobola atalina ttaka walima mwanyi atalina ttaka wateeka ente bbiri zagenda kujja mu lita 10 z'amata naye omufeeko mu ngeri eyo. Omulaba Tronaz Media nga tuwunzika programu yaffe eno omwanyi ngivuddeko nange tebankuba amasasi emwanyi njitadde naye ng'emwanyi erina amaanyi Geoffrey Lutaaya ogamba otya naye oba okyatujjukira ffe abantu abamu akwagaza ki kyagala kumanya sajja ali mu palamenti naye gavumenti palamenti ya Uganda tugyebaza ekoze emirimu abantu nga batuweereza services zituukira ddala eyo tugenda kuddayo kati kinaku kyani tutandise ffe twatandise dda nanti ewaffe Sembabule twatandise dda edda ye mawogola nosi twatandise dda ani ajja abantu bajja waiddamu koola abantu bagenda abantu b'eryantonde bannange nga bwe nabadde nabagambyeko abantu b'eryantonde kabula temwerabira nga 5 mpaka nga 8 omwezi ogujja 2024 tujja kuba ne Pastor Kayanja era omuzadde waffe ffe tumuyita muzeeyi waffe mu Yesu mu buli kintu kyonna mujje tubeereyo tusabe ennaku zijja kubeera kubanga 5 mpaka nga 8 zijja kubeera ennaku 4 11 mujje tuweereze Mukama Katonda era nga yamukyaza bamuyita Pastor Ezra Mugisha Pastor Ezra Mugisha nti otya naffe Tronaz tubeerayo mubeerayo tubasanyukidde mujje abantu b'e Kampala abantu b'e Sembabule abantu b'e Gomba abantu b'eryantonde Kazo Kiruhura Mbalala abantu b'e Ibanda abantu mwenna mujje tubeereyo tusabe Kayanja okujja mu kitundu oba wa mukisa we are blessed tulina omukisa okufuna omuntu ng'oyo omuntu wa Katonda tubeereyo bannange n'abaana ba universities entambula weeziri okay mwena temwerabira nti mwina okubeerayo eryantonde mugende musabe mutendereze omukama buli kimu maye munaaye we tulina okwekwasa ffenna tewali muntu mulala asinga oyo taliyo sibula abalabe Tronaz Media mwebale nnyo okukyaza Tronaz Media mwebale nnyo okunkyaza ndi wa mukisa kubasanga nebaza staff ya Tronaz Media nebaza abantu mwenna ba directors okutukyaza mukola kyamaanyi nnyo okutangaaza abannayuganda kyekitambula mu maaso kyekigenda mu maaso abamu bali eyo nga chance agiraba ku Tronaz Media okumanya kyeki happening so webalire ddala Mukama abawo omukisa amiina mwebale nnyo mwebale dda tetulina kye tuyinza kwongerako awo nti mubeere bulungi mweraba